okutwalira wamu bakungubagizi bannange mwenna. Ndi wano nga nzize okukungubagira mukwano gwange Asia, baby Asia, bambadde mwagala nnyo kuva lwe twatandika ekintu kino. Brother wange SB4 nanyonga ku Asia, ekintu ekino tutandika okukitambuza naye sewali kyakukola kubanga Mukama yasazeewo. Asia oyo abadde talina nnyo obuzibu kubanga tutambudde emitundu bingi nandaga nti abantu babadde bamwagala nnyo. Tutambudde mu bitundu trips tutambudde ziwera nga 8. Kale naye kakati buli kitundu kye tubadde tutuukamu ne Asia oyo nga kindaga nti Asia abantu babadde bamwagala era badde alabikanga nti alina empisa mu bantu. Nkimanyi bulungi tobeera Kampala, mawulire gano gakusanzeewo era gakulese gatya? Sebo munnamawulire, amawulire gano gansanze waffe Katikamu gyentuula gyenzaalibwa. Kati obukedde ku makya zinabadde sina kyemmanyi, kati bukedde ku makya nembaako mami wange yeka, mami waffe ne SB4 alina wabadde antumye kati samuweya okutuka ku mubatuuze, kati abatuuze walibadde walina smartphone. Akati nandaga naŋŋamba yeye asangambye ku bigambo bye naŋŋamba nti Charles wategedde nti mawulire gano gamanyiko simanyi nti Asia yafudde. Nine nsooka mpulira nga n'okuwunga mpunze neŋŋamba ye Asia yafudde kyamangu nga tetwali naye mu December. SB4 yamuteeka mu mmotoka n'amuvuga n'amuleeta najja natukyalirako netulya naye ekyemisana era afterwards n'amuteeka mu mmotoka n'amuvuga n'amuzza. Since olunaku olwo saddamu kulaba ku Asia. Tubadde tuteekinze so long time nga without saying her nga buli omu teraba munne. Kati n'olwekyo kati ate kati ngenze netuyingira Christmas nekimala. Kati ate era tubadde twesunga nti kubanga tubadde ne program yagenda Dubai yabadde nteekateeka naye Mukama takkiriza bw'atyo sitaani ne yeekiikawo mu kkubo eryo n'ekinkoze bubi nyera mpulidde nnyiike mu mutima gwange nnene. Biki by'otasobola kwerabira ku mukwano gwo Asia? Byetusobola kwerabira ku Asia, kutwalira wamu Asia nganze ku saidi yange abadde si muntu mubi nnyo gye ndi kubanga tubadde nga tugenda ku shows nga tugenda ku stage. Nakola promoter kyamugambye era lazima nga agoberera amateeka promoter gamugambye, nakola kyamugambye nakituukiriza. Abadde muntu mwetoowaze nga tajeemera promoter we. Biseera bisinga obungi era abadde amuyita anko naye nga amwagala nnyo nfanfeewe. Asia abadde talina nnyo obuzibu kusinziira ku bantu bendaba wano namba eri wano ey'abantu bangi nnyo. Buli wentunula bwe nti ndaba abantu kitegeeza Asia abadde mukwano gw'abantu bangi nnyo. Eddibu ddene nnyo lyatukubye kubanga bonna abafaanizi aba TikTok bannange kitalo nnyo naye tewali kyakkola mu Asia atuvudde ku maaso ffenna mwagalwa waffe kubanga ffenna tubadde tumwagala ate ne maama waffe azaala Asia. Bannange mumusabire bannange Mukama amugumye wali wonna Mukama amugumye kubanga kati wali muntu muzeeyi akaddiye. Kati n'olwekyo Asia maama waffe azaala Asia Mukama amuteremu obwangu. Ayi Mukama Katonda waffe, kabaka abakabaka mpologoma ya Yuda Ssebo taata tukwegayiridde abaddu bo n'abazaana baabali wano bakuŋŋaanye nga tukungubagira Asia nga tukungubagira Asia wano. Naye bannange bakungubagazi bannange ba TikTok bafaanizi bonna bannange tuviiriddwako omuntu atagenda kuzzibwawo naye Mukama yabamuwa ekiwummulo eky'emirembe. SB4 akyusiza atya obulamu bwammwe oba omutimbagano gwo gukyusiza butya obulamu bwo nga gwe Charles so much? SB4 alinawo change nene nnyo gyakoze mu makati gange kubanga obulamu bwange mpulira kati bwakyukamukko.
kwegamba usual condition gye nalimu okuva brother wange SB4 yankwata ku mukono kati kirabika waliwo change. Naye olabika oli musajja muyivu. Esebo saagenda wala nnyo. Nasomako kitonotono nga bw'olaba ebizibu by'ensi eno ebizibu ne binkwatamuko nalwekyo nakoma mu kibiina kimpimpi ssebo naye olw'okuba nti Katonda yali ampadde memory yali ekwatakwatamu akatono. So SB4 alinawo change nene nnyo gyakoze mu makati gange kubanga obulamu bwange buli kati bwakyukamuko kwegamba usual condition gye nalimu okuva brother wange SB4 yankwata ku mukono kati kirabika waliwo change. Saagenda wala nnyo. Nasomako kitonotono nga bw'olaba ebizibu by'ensi eno ebizibu ne binkwatamuko nalwekyo nakoma mu kibiina kimpimpi ssebo naye olw'okuba nti Katonda yali ampadde memory yali ekwatakwatamu akatono. Kambuza ku bannayuganda bo kiki balowoozaako naddala abakungubazi abazze okukola olunaku olwaleero ojja kusanga Mwami Charles Oyimire